ag'omunkuuba agaliwo Donasiya ali mu lutalo olw'amaanyi ennyo olw'okulwanira omusajja. Ani amusigaza, ani amutwala, ani gwe baleka, ani gwe batwala, ani agenda okufuuka omukyala mu maka, ani agenda okufuuka malaaya. Omusajja gwe bali mu kulwanira musajja wa mukwano gwa Donasiya gwe babadde beyitanga sisters, era nga omukyalo oyo abasinga ffenna tumumanyi gwe bayita Naalongo alabikidde mu butambi bungi, era nga ye yakola ku nsonga za Donasiya nga asibiddwa. Anti y'omu kuba akolanga nnyo obutambi ng'awoggana nnyo, lwaki asibya bamusibye temusiba mwana, lwaki musiba omwana, oba abavuma n'abavuma, yasoose okola ensobi, era bino era omukyalo oyo n'akola ku buli kimu okulaba nti Donasiya ateebwa ebweru. Wabula omukyala kyatamanya nti mu kusemberera nnyo Donasiya ne batandika okweyita sisters, beekubirako ku busimu, buli simu gye boogererako ne beerekodinga obutambi ne babututera ku intaneti, tukakase nti nno bali baafuuse ba sisters. Kati nno kyagenze okuzuuka ku bbanga eryo lyonna wabadde amwekubirako ng'amufudde muganda we, ono abadde ng'ayita bbali ng'agattako okutuukiriza emikolo egyalema Naalongo. Emikolo ki? Egy'okwebaka n'omusajja omusaavinga ekya Julayina ensujju sumbuusa ng'amuweerako eri ebbali. Byagenze okugwa mu matu ga Naalongo ng'obudde buyise nga n'omusajja apulaninga kubanga alekawo omukyala we eyakamala okuzaala agende ne Donasiya n'okwanjula banjule oli afuuke mukyala mufumbo. Nsuubira mwalabako akatambi ka Donasiya ng'agamba yafunye omusajja omupya, amugye mu nnaku, amugye mu apartment akakadde akatali mu bintu, n'amuteeka mu apartment empya, n'amuteramu buli kyabugagga kyonna. Era n'ategeeza mu kabanga katono nnyo agenda kubanga afuuka mukyala mufumbo officially ave ku musajja eyeeyerusa Doni Muhammad. Kati nno bineeno biresewo emberebezi y'amaanyi nnyo olutalo ye wakati we ne Naalongo. Tugenda kubanga tubaterayo obutambi obwo mu buwulirize bulungi, naddala mmwe abaana ab'obuwala abeekubaakuba ku bantu ne muleeta emikwano ne mugifuula mikwano gyammwe, mubafudde baganda bammwe, simanyi ono besiti wange, simanyi ono gundi. Abo abantu be mwesembereza babi nnyo. Abantu be muleeta mu bulamu bwammwe bantu bazibu nnyo. Abamu tebaagala kubalaba nga mulina kye mutuuseeko, abalala baagala kubalaba nga mulinga bo. Ate wekituuka ku nsonga z'omusajja, mbaddiramu bakazi bannange, teweesiganga mukazi munno ku bbaawo, leka bbaawo abeere bbaawo, mikwano gyo gibeere mikwano gyo. Anti ebya Nicole eyakafa recently mwabiraba, ensonga ze mwaziraba. Yafuna omusajja nga mugagga abeera mu America, buli dakiika omukazi tava ku nnyonyi, abaana bakolera birthday n'abateeka ku nnyonyi na biki, ekyavaamu kufa kikutuko, omuntu nga tamanyi kikyamuse. Kati nno byebyo nno ebituukawo mu bakyala. Yenze Adita nkubiraako nga weeyambisa Instagram page yange nkosashola Adita page eri gwe wenna ayina ekyokuŋŋamba, ayagala okubaako kyokuŋŋamba, inkubira ku Instagram page yange, nsanga ku TikTok yenze Shila Adita page, ku Facebook Shila Adita page. Katugendeko mu butambi bwendi mu kwogerako nawe obwerabireko ekyokusalawo nkireke mu ngalo zo. Katugendeko mu butambi. Obatenga kulayivuzo ng'okolokota Naalongo mpulira. Yes, man, you come to the get the Temuntu of the Gambo, Selimunia, Kutula Mobigambo. The city Bawa Naalongo wamulaba Naalongo gwe noonya wano ne bati wali wano ogabe no bati yali adomya ali Canada. Baba ali Canada. Donasiya nga tolimba kuba oli mukazi mulungi, eggulu ani gwe wawenswa. Kati eguli bamana ali nyanda kusutula mwana. Nalekerera okusutula omwana nengena nengabe ensujju. Ani gwe wawensujju eggulu? Kalvin kanje omuntu yakugambye yajiwana. Nsaba agenda atule ne UJX azavudde wa wana. Kati yabo abavudde ko nze mbitegeere kya Kalvin. Nekira Kalvin zino nsonga ntono nnyo. Oyina kusaka kunkubira n'oneebuuza ko before badonazeeta ku social media. Kubanga abantu bagala nnyo okunzala kw'ebigambo engeri na platform basobola okunzimbira kw'erinnya. Nze nnakoowa okubeera mu mawulire. Si nsonga ntono oli mukazi mulungi, buli musajja yenna akwegomba. Ogutali musango.
Manager wa Nalongo teyakuyisaamu eggaali. Kali mwaina kala tinana kali atomwe wanya. Ndamu. Njagala tugende empola kubanga saagala kusirikana mawulire gempulira ganjo kya alumano kamubuuzi. Saagala yogera ebigambo by'otalinaako obukakafu. Anti olwo kyevola bambikubuuza. Mukwano gwa Nalongo. Tekitegeeza nti manager wa Nalongo yankwana. Ntegeerekeka. Kati kaluvuyinza ku basajja ab'obuvunaanyizibwa abankwana. Ng'oleeta kakica? Banengeeza okubeera mukwano gwa Nalongo sazza musango. Kati saagala muteekeko nnyo embeera. Mulowoozese ensi nti nze ne Nalongo nina ekyamaanyi oba ekiri mu makati gaffe. Okujjako nga. Twamiitingako ne Donasiya ne twogera kubanga twali naawe ku mmeeza y'emu. Twaliko ne tutuulako naye ne twogera. Ebigambo ebyawerako naye nga tebyali nnyo bibi. Yatugambako nti yakava ggulu. Yatugambako nti yakava ggulu. Yatugamba nga bava ggulu. Ogenda okulaba byonna bye baaliko kale ezo bizinensi zaabwe. Balina omukulu gwe bazava okumiitinga gwe sigenda kwogera wano. Talinayo nsonga ndala zonna ze yatugamba amipingi nga totyanze tutya Katonda. Anti kakati olaba Calvin. Nsuubira ndi ku live. Mbaddeko nga kwe muli ne maani envaako. Kituufu oli ku live. Oli ku live. Ensonga omuntu z'aba akunyumiriza kati nga ffe twali bakyala n'abakyala. Oli n'anyumya ekintu kye mbasisaanidde nnyo basaagala nnyo. Nsemberayo ntuule. Mama Pinki. Naye nga Mama Pinki saatuulako ne Donasiya kuba olwo tewatusanga. Nabasanga ku mmeeza ku ttebo najja ne sisita wange ne twegattako ne tubeera ffe bana. Ne tutuulawo ne twogerako bingi ebyeggulu ebyaliyo. Banjukako ne sisita wange ng'agamba Doni nti nange ntwala. Bwe n'agamba tekisoboka. Bwe bityo twaliko emboozi bwetyo. Mama Pinki Donasiya teyatugambako ku kintu kyonna kya musajja mukulu. Ebyokugambye nti nabeerayo ekintu nga kya mukyala n'abakyala. Mama Pinki mukyala muno naye ng'emboozi yo twanyumye twagenda anti kati esimu yankuba eri bize. Neeyanziza nnyo mukwano kubanga omwana abadde antaddemu omuguwa nti yamala emyaka 2 okutaddanga mukundaba. Ensadda amukulaba bambi anedda anti olaba kati akaseera ko Doni ate yalina Mugamba kabata bayitayogera. Bano balina bize nnyo naye nasobola okutuula. Emirimu gye kwali yagenda kusheri olunaku olwo. Kati bambi omuntu asobola okwerabira ekintu nga kibaddewo bayidawe nakyo. Naye nga twatulako awamu kyenjukira. Kati ne tulunyumyako akatini. Kituufu naye ng'ebyeggulu tetwabinyumyako. Emboozi y'eggulu yaliwoko yanyumizibwako naye nga si yenyumizibwako kati twale bwentyo. Naye si ddiipu. Amasanyu ge yafunayo weebityo. Ne ssente tewaziwulira n'ebyobugagga sakiseesi. Tewali kye ssaawulira kyobola agambye nti sigadde genda nnyo ddiipu kubanga yatunyumizaako just akatini. Naye ng'akatini ffe kaatumatiza. Olwatukira omugamba nti nange ontwalaayokko kiba waliyo success. Asiya omusajja eyabalwanya ku kivvulu kya Nalongo mwogera oba simwogera? Lwaki omwogera? Mwogere. Ansa eri mwogera oba simwogera? Mukwano sirwanya ngako omusajja kubanga omusajja wange ali Saudi Arabia. Donasiya
emisango giri ku poliisi kyova Calvin nakugambye lindamu nkugambye mwogero basi mwogera ekyogero nawatekoya simumanyi kati gwe amumanyi oli waddembe omwogera nze simumanyi Donasiya yatobuzaabuza Ngamwanira Donasiya munyambe muntekereko Ibula huyo tekako Ibula kabata tekako Ibula huyo tekako UTX azavugidde wawani Ibula kamunonye wano mwekobanyi wegandi buli kimu naye tekigenda kukuyamba kubanga osigaza maanyi g'abantu mpuliriza bulungi taata tonsinga bupangulukufu okitegeera tonsinga violence naye wandikubidde esimu n'ombuuza kubanga byayogera byonna sirityombuuzaako sirina kyemmanyi anti kati labayo Donasiya nga tokyanza otya Katonda okyaliyo ewa Nalongo nali sibeera mugwe ate bakugamba nali nasanyukira wuwe Nalongo abadde taano wange nga wankubira amusisinkane nga ngenda amusisinkana nge akawungeezi nzire wange bali babagamba mbo nasenguka mbeera wuwe Donasiya obadde tosula mu ntebe wa Nalongo Asiya gwe sobiveemu mukulu Kabata wasiibye otya omuntu abakayanja olugambo amuwasaidiye aleme kumuwasaidiya kuwe kuyiyo Donasiya kuwasaidiyo ngeri bakutenda bwenzi ngeri bakutenda bwenzi fe kyetugenda okutwala anti kyemutwala nze kati nkufunye olwaleero kubuuza ebintu nga mujukira kwogerera ate gwegusose Calvin gwegusoseko okundogerako anti kati kankubuuze nkufunye nkubuuza ebigambo ate ogamba nze kijja kwewozaako nze sisobola kwewozaako nsonga anti wulira abantu abadde basoma sisobola sizimanyi owulidde sirina kyemmanyi ku nsonga zemwogera zonna ogambye ensonga zaalimu abataasoma nsonga ki ezo obadde nga kulayivuzo ng'okolokota Nalongo mpulira yesimanyiko mutana bigere nze temuntuuza mu bigambo siri mu myaka gya kutuula mu bigambo nze sirina nze situula mu bigambo Donasiya kubira Nalongo omulundi gumu naye abagezaako n'agijjayo lwaki yazijjayo lwaki yamuyimirira ate n'abisazaamu wangi genda n'omuntu ow'okubiri agenda okweyimirira kuba bw'oba tomulina nti lwaki Nalongo yataka kweyimirira ate n'abala n'abisazaamu anti n'ekirabo ky'omukisa omulungi si yeke yaneeyimirira banneeyimirira abantu basatu kati baba yasobodde okukolagana ne kkooti n'ajjayo okuneeyimirira nga nze simanyi ekituufu ngenda akimanya lunaku lw'enkya naye ate nga obuzibu buva ku ki kubanga nange kyembuuza nti munnange nagenze nenzitayo okweyimirira kwange nedda kati ya Donasiya nze nakola studies ku bakazi Nalongo ku mukazi eyakuteekamu ssente n'obudde nga ndaba tolina ssente z'oyinza mulya oba mulyaza amanya n'akunyiigira kintu kimu kyokka kye mmanyi ekisobola okukyankalanya omukazi afaanana bw'ati aba musajja olina okuba nga wakwata ku kebo gyekirabangako era nendikwatamu wakwata ku ya umeme ya Nalongo tugirabangako kuwaitisita Calvin Kayanja ebyokujjayo okuneeyimirira byaliwo ddi ye lwaki tewategeezaako kyogamba kati mwagala nsayo mu kkooti bampambe mwagendere ne mu blackmailinga ekitegeeza oli omu ku bo anti kyenkugamba Donasiya kye kino nze bwe wava ewa Nalongo nga tokyabeera wuwe wankoonako anze sirina lwe nali nvuddeko ewe twakamala sho ennaku z'omwezi nga 13 okyabeera wa yawo nga neetala okyabeera wa Nalongo nerinnume nga tonenzambula okyabeera wa Nalongo of course naye ate nali sibeerayo nti gye neebaka kubanga nina ewange
nali mbeerayo naye ate nga sibeerayo nti gye nina okulaba kasirina wange. Donasiya okyali babisiita wa Naalongo? Nze sibeerangako babisiita we wabula nali mukwano gwe. Sibeerangako babisiita we mukwano. Era tebakifuna mu bubi. Naalongo teyakusituzanga omwana ng'ositula mwana wa Naalongo kiro misana. Eki? Naalongo teyakusituzanga omwana ng'ositula mwana we kiro na misana. Kyali kisinziira. Kubanga yali ku show. Banange Naalongo yambeererawo mu kaseera nga bansibye Kaluvini Kayanja. Nali nina kubeererawo Naalongo paka nga show ewedde. Show yaffe ey'okutavani Woods yafa. Okitegeera ne tuddemu ne tukuba obulango mu nnaku 13 nga tulanga show ku climax. Ng'alina okugenda ku TV stations ez'enjawulo. Ate nandi mulese nga n'ayingira mu TV stations ne TV. Nga taano wange. Donasiya. Nze kaleeta mawulire nze siba na mawulire mafu. Donasiya mukyakwatagana ne Naalongo. Iye! Nga simulina abo buzibala nga sirina mbera nyona naye. Era kebeera simu mukubira neto. Olina ennamba ya Naalongo? Njagala omukubire. Omubuuze lwaki wajjeeyo? Mubuuze lwaki wajjeeyo empapula mu kooti ze wateekayo kuneeyimirira? Nze nkuggyeko engalo. Kaba mukubire. Kaluvini kaba mukubire Naalongo otegeere nti obwedde osala omugambo wano. Nze kankubuulire kino nze Kayanja mba ne info. Amubuuze amukubira. Wedde. Kaluvini owedde. Eri pizza jinyize pizza. Ekyakaaba anti kezi olaba olitwogera ebintu bya simanyiko omuntu nabigere. I'm behind all of that. Tulina kumagamba. Bwe bwogamba nti tolina kyomanyi ate ogamba tulinde kolo. My sister naluna kulajjo twasibya nga tuli ku live fonna kiki kyepangira nze kyesimanyi sisobola kukkiriza kyesimanyi taata. Tosobola kukubira sister wo mirundi 3 tugikuwadde mukubire. Tosobola kukubira Naalongo yo wa sister mirundi 3 n'atakwata mukubire. Agenda ogamba gikwata Kaluvini ye kalakasi. Actually nze enkola yange nze ng'omuntu tusobola kukubira muntu asimu kusukka mulundi gumu. Kasiteka kikwata kigizzaako ngalo. Kwebisiri wange isi kutuuka kwekyo. Njebaleko ssebo. Nkyakoddemu otuulo olowooza olwo kigambo kye wanjogerako ng'olina oyo malaayawo olabe bw'ogenda okitegeeza. Gwe tuula mu byonna bye wayogera ng'oyagala kumwebakako olabe bw'obitereeza. Saagala ompalirize ku nsi by'omwana ng'akyali muto Jefu muto nnyo mbadde njagala muyonsa ate akulenga muyonsa. Njagala buli kye watuula n'okigambo oyo malaayawo nga bw'onnyinamu omwana omuto nga bwe nali mukazi wo nga bwe sisobola kwagaliza mukazi oyo bw'abigambye munne ku ssimu amukubidde ng'ali wange. Olabe bw'obiddamu bisaabulula otherwise ojja kundabako nga ndi luzira. Saagala kumanyiira n'oyo malaayawo. Ondabidde emyaka mingi ondaba nkonga nnyiize ne buli lwenyiiga omanyiiza ani. Nze simanyira bantu saagala bantu kumanyiira. Mbadde saagala mundabeko mu paati 2 gwe n'oyo malaayawo. Nga nze simanyi ekituufu ngenda akimanya lunaku lw'enkya naye ate nga obuzibu buva ku ki? Nange kyembuuza nti munnange nagenze nensigayo okweyimirira kwange nedda. Kati Donasiya nze nakola studies ku bakazi. Naalongo ku mukazi eyakuteekamu ssente n'obudde nga ndaba. Tolina ssente z'oyinza mulya oba mulyaza amanya n'akunyiigira. Kintu kimu kyokka kye mmanyi ekisobola okukyankalanya omukazi afaanana bw'ati aba musajja. Olina okuba nga wakwata ku kebo. Kebo gyesirabangako era nendikwatamu. Wakwata ku ya umeme ya Naalongo.
Tugirabangako. Quite star magic. Kayanja. Ebyokujjayo okuneeyimirira byaliwo ddi ye lwaki tewategeezaako kyogamba kati mwagala nseyo mu kkooti bampambe mwagendere ne mu blackmailinga ekitegeeza oli omu ku bo anti kyenkugamba Donasiya kye kino nze bwe wava ewa Nnaalongo nga tokyabeera wuwe wankoonako ante sirina lwe nali nvuddeko ewe twakamala sho ennaku z'omwezi nga 13 okyabeera wa yawo nga neetala Ochabera wa Nnaalongo. Ochabera wa Nnaalongo. Of naye ate nali sibeerayo tijenera kubanga nina ewange nali mbeerayo naye ate nga sibeerayo tijenera okubaka sirina wange. Donasiya okyali babyisiita wa Nnaalongo. Nze sibeerangako babyisiita we wabula nali mukwano gwe sibeerangako babyisiita we mukwano era tebakifuna mu bubi. Nnaalongo teyakusituzanga omwana ng'ositula mwana wa Nnaalongo kiro misana. Eki? Nnaalongo teyakusituzanga omwana ng'ositula mwana we kiro na misana. Kyali kisinziira. Kubanga yali ku show. Banange Nnaalongo yambeererawo mu kaseera nga bansibye Kaluvini Kayanja. Nali nina kubeererawo Nnaalongo paka nga show ewedde. Show yaffe ey'okutava ni Wudusiya. Obwo obutambi tebubadde bwange nammwe nga we mukimanyi obutambi obwo munnange nange nabuguddeko bugwi nengetinga interested nenjagala okumanya ku biki ebigenda mu maaso. Engeri gye ndabyemu obutambi kiraga enti nno ensonga zino za munda nnyo era ng'abantu baneno bakyalwanira ddala paka olutalo we lunaggwa officially oli nasawo n'agamba oba bbaawo ono kamuleke oba kamusigaze omukazi bamugobe ng'era bwe nasoose obbagamba nga tandika akatambi kano abakyala mwenna abakazi mwenna mulekerawo okusembereza mikwano gyammwe babba bammwe ekintu ekyo kikyamu mulekerawo okusembereza mikwano gyammwe babba bammwe yawula mukwano gwo ne bbaawo oli bbaawo taata w'abaana bo ate oli just mukwano gwo nga mukwano gwo oyo asobola okugenda bbaawo n'asigala mukwano gwo asobola okugenda n'ofunamu omukwano omulala lwaki mutuuka obbayingiza mu bisenge byammwe ne mutuuka okubeesiga okutuuka ku ekyo n'otuuka okuleeta mukwano gwo afuuka ate mukwano gwa bbaawo awo obanga muwadde go ahead nti n'omusajja mukuwadde osobola omukozesa nga bw'oyagala ekintu ekikyamu mufune limits kubanga emikwano egimu gye tuleeta mu bulamu si buli mukwano nti mutuufu ate era si buli mukwano nti mulungi si buli mukwano nti abeera akwagaliza mulimu emikwano egijja mu bulamu waffe nga girina kye gyetaaga byebiriwa obanga oli mulungi nnyo ekiri awo n'omusikiriza engeri gy'oli omulungi engeri gy'oyambalamu ng'ekyo kyokka kye kibagatta omulala najja olw'ensonga muli byakutambula patiizi mugende eno mugende eri ne mugenderi oyo n'afuuka mukwano gwe mulimu afuuka mukwano gwe strictly business nga yeebagatta mulimu afuuka mukwano gwe nga tewalina nsonga fe abawala tumantaazi tomanya nsonga lwaki olina emikwano nze Adita Katonda yantonda ndala bulala siina mikwano sigikola kuva ate nga ndi muto n'okugiŋŋaana baalinga bagiŋŋanya siina mukwano mu bulamu sibeerangako na mukwano gwange lwa nsonga nze emikwano injitya ate era ndabyeko abantu abagetinga disappointed by friends oli n'aleeta mukwano gwe n'amwettira oli n'aleeta omuntu oli nawe nze naleetako omuntu mu dduuka lyange n'alingobamu ng'edduuka lyange ndisasula renti muwadde omulimu ne muwawo ni kaspeesa akatono atandika obulamu kuba namusanga busanzeeyo gye nali ŋŋenza okukola bizinesi zange ne musangayo muwala mulungi ate ne ŋŋamba mu dduuka lino eno wenteekamu omuwala omulungi bakasitoma ajja kusikiriza abantu bajje ebbanga lyamala ku dduuka buli kimu kimuyigiriza asaba ka space nkamuwa bwe namuwaawo ka space ne mubuulira wajasuubula ebintu abitunda ssente meka biki ebitambula yafuukula oluwenda mu mwaka gumu weeguti nze edduuka lyemazeemu emyaka 3 ng'amaze okulingobamu alisigaze ng'amaze okunnyonoona buli wamu nga ne balandiroodi bankooye naye nga ne landiroodi mu bulamu bwe yali tandabanga ku maaso nga tukoma ku ssimu ssente nzimusasula mu budde buli kimu nkikola mu budde naye yatuuka okungoba beekyange nti bangobe nti edduuka tebakyaliagalamu muntu ng'obudde nga sitegedde nga n'okummanya tammanyi wabula nagenda okukizuula nti lwonna lwali lukwe nze ng'edduuka ndivuddemu ate oli n'alisigalamu beeba abantu
naddala abakyala mubeere beegendereza nnyo temugamba saabalabudde. Yenze Sheila Adita ensangayo ku mikutu gyange gyonna emirala nkosa Sheila Adita page imbaagala nnyo.